bakuwa miliyoni ezo ovume Bobi Wine fe batuwa miliyoni 8 nzo okuvuma Bobi Wine basasula Tamale Junior JR alopedde Bobi Wine bannange wulira ebyabadde akakasa wali nekuliri pazo byengendo okubeera nga nkutuusako maaso eyo ate nga masawera nina kamiliyoni nabyo ngenda kubeera nga nkutuusako kosate ne Zaila Baby TikToker bampite Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nno nga olwo ntandikirawo naye nga munnange kansoke nkutegeezeko nti nno Tamale Junior tabadde munnange na bigambo biwoomu eri mwana mulenzi munnange ate Lily Pazo kakati nno abadde munnange nti nali mukuloopera munnange Bobi Wine eside eno sigenda kubeera nga nkulwisaawo aye agamba nti no Lily Pazo nti abadde nga avuma Bobi Wine nti baamuwa ate munnange obusente obutono ayogeddeko ne ku bantu abalala awo munnange nga wabadde ayogera bw'ati bakuwa miliyoni ezo ovume Bobi Wine fe batuwa miliyoni 8 nzo okuvuma Bobi Wine basasula unpaid okuvuma Bobi Wine batuwa sente abafuru figa bora babali ku sente mutitimbe bweguti abo naba kusasira babawa kuvuma Bobi Wine bajjo bamuwa dokita tine bamuwa omulimo kubukedde kuvuma Bobi Wine abamu bazirya ne ziggwawo asibaga kato bamuwe miliyoni 10 kulwanisa Bobi Wine kakati gwe Lily Pazo Bobi Wine omuvuma ku miliyoni 2 oli musiru n'okwata kaliya yo yonna ey'okuyimba n'ogikuba wali bakutimba wakati byebyo nno munnange ate ebitambudde esayidi eyo naye nga munnange Tamale bannange ono ye simanyi nakumanya musajja wansasage ennyo nga bw'okiwulira munnange era nga akatambi ako kabadde kakutte akati wali ku mukutu ogwa TikTok esayidi eyo nno nga nkuggyeyoko ate kankutegeezeko nti no mwana mulenzi munnange ate Kamiliyoni afuuse munnange ate Dr. Jose Kamiliyoni muganda wange era nga woomanyi nti n'erinnya lye muganda wange leero ate performance wana ate gye yakozeseza muganda wange ebadde ya tabu ebadde enzibu nnyo muganda wange okamalako obumazi olumu ku luyimba olukyasiza ate munnange okukwata omubabiro bannayuganda n'okwetoloola munnange esayidi yoyo nno munnange ate Dr. Jose Kamiliyoni nkugambye nti no kasita akwata ku microphone ebisigadde bimulekere ojja kulaba nga munnange ate nga kikwasiganyiza ddala bulungi nnyo mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Kamiliyoni era nga bwentyo bwe mucekinzeko eside eyo kakati nno ku Lily Pazo ne Zaila Baby beeguddeko munnange eside eno mu katambi era ku side yemu munnange Zaila Baby
ebibadde bitambula ku Zaira Baby. Mwana muwala ono abadde ali mu kwogeza abamu obwama nga bagamba nti no Zaira Baby bannange ennaku zino kamaama nga katonomu kiki akanyabo tekakyalya munnange tekakyalya bulungi mmere pannange naye ng'abadde ayambadde era nga boogezaako okulaba abadde ayambadde kye bayita okwambala nkugambye nti no fashion w'ennaku zino munnange ate yeeyongeddemu era nga abaana bambala kye bayita okwambala era nga boogezaako okulaba muganda wange gwe alaba Jaminat Yogi. Kakati nno akatambi ako kabadde kakutumba biro munnange ate eside eyo. Byebyo nno munnange era nga boogezaako okulaba nkugambye babadde ate beeguddeko wali ne mwana mulenzi munnange ate Lily Puzzle era nga bwe ntyo munnange ate wembaceekinzeko bwe nti bwe nkoze kakasa nti nno video ogimpera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawokko mu maaso eyo n'ebirala.